tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Osinzira okuba nga otulabira tukwagala nnyo. Kitundu kyaffe kyakubiri kye kiyinza okuba nga ate kisembayo olunaku olwaleero kijja kuba nga tutandikirawo olunaku olw'enkya. Tuyingidde mu nsi ya mwoyo ey'okuloota ate n'okwolesebwa. Bayibuli yogera mu Yobu, Mukama ayogera okuyita mu birooto n'okwolesebwa. So obifunanga tobitwala so lightly, tobiyisaamu maaso naye ate tobifokasingako nnyo. Ezo warning bbiri. Ebirooto obifuna tobinyooma, tobiyisaamu maaso naye ate tobifokasingako nnyo. Focusing mu Luganda kyeki? Tobisaako nnyo ssira n'oleka abikuwadde. Eyo manyi oyinza okulaba nalose ekirooto ngenda gagawala nemugamba n'omuvaako n'olinda ekirooto. Eyalese ekirooto yasobola okugaggawaza. Kati aba akulazeeko obulazi kati noonya nyine kukikuwa yamanyi ebisingawo. Okitegedde? Kale okuloota amagi bantu bangi bagaloosa. Era ekirooto ekyo kiri so common. Ekiri so common. Naye tuke twebuuze amagi gasymbolizinga ki? Bagakiikirira ki? Woba oloosa amagi. Nakugamba olootanga ekirooto kyonna factor zolina okuba nga ate owegendereza. Pulira. Kibadde kitya? Kiwedde kitya? Kyatandise kitya? Nabaddewa? Muli mu kirooto nadde nfiiringa ntya? Ebyo byonna bijja kukuyamba okuba ng'otegeera ate ekirooto kitegeeza ki. Kakati amagi gakiikirira destiny. Amagenda. Ekyokubiri amagi gakiikirira new beginning. Nti entandiko empya. Pulira. Ekyokusatu amagi ago gakiikirira good success. Nkite ntya successful. Okubotola. Ntenga kubotola. Ekyokuna amagi ago gakiikirira a shining glory. Ekitiibwa ekinekanekanye. Ebintu ebyo simanyi na kumanya. Kakati amagi ago oluusi gayinza okuba nga bakulaga your foundation. Nti omusingi gwo oyimiridde. Kubanga okutegeera enkoko n'okuba n'eggi. Kati eggi eyo erivaamu ekintu otegeera omusingi gwakyo. Buli wolaba enkoko ekikugira mu kinti ki lyali. Okuba mu kyalo twalingalina ekibuzo kye baatubuuzanga ku ggi n'enkoko ki ekyasookawo. Nebikutabula. Ebyo byalinga bya mu kyalo. Ku ggi n'enkoko kiki ekyasookawo? Ate eggi ate enkoko evaawo. So tubireke naye ng'eggi ekiikirira your foundation. Omusingi kw'oyimiridde. Omusingi gwo. Aye n'ekirala eggi liditamininga your glory. Kitiibwa linnyonnyola ekitiibwa kyo mu bulamu. In life. Yobola abalogo bagasaba nnyo. Bakusaba amagi. Twetereyo eryakona. Twetere eryenkofu. Twetere eryenkwale. Twetere eryakona. Eryaggoonya zimanya bwe balisaba. So bamanyi nti eggi lyonna it's a new beginning of someone. So nga baagala okukonya oli, nga baagala okusiba entandikwa empya n'okusiba kye tuyita destiny yo, basobola okulookingira mu ggi. Omwo eryakona. Muganda wange nga buli kyokola kakikona bukonyi. Ng'eggi liriwo eryakona. Obisabye tasaba giddamu. Asaba lifu. Kizibu naawe. Idemanizo disika. Agamba gayota eggi eryaziza. Bayita amazize. Eryakona eryo. Basooke bakusibira omuntu omwo. Nawe okiwulire. Bizinesi nebadde etiiteeti ekonerawo. Ekonerawo. So ebirooto by'amagi ebyo olina okuba nga okola ki? Ng'obyegendereza nnyo. Tusomereyo Isaaya 10 ate n'olunyiriri olw'14. Isaaya 10 n'olunyiriri lwa 14 agamba bw'ati era omukono gwange
buvumbudde obugaga obw'amawanga ng'ekisu. Agamba nti era ng'omuntu bw'akuŋŋaanya amagi amazire bw'entyo bwe naakuŋŋaanyanga ensi zonna. Amagi amazire kitegeeza gali tegalina mugaso, gali rejected, tegalina magenda, kituufu nnyo n'agakuŋŋaanya n'agaleeta. Okitegedde? So amagi gogera nnyo ku by'omu maaso byaffe oba gasiga ekifaananyi eky'omu maaso gaffe. Kakati amagi ago g'olaba oluusi galaga the brightness of your glory. Kakati ate wali shining ne brightness byagala faanagana. Okushininga kwe kuno okubanga okumasamasa ne brightness kibanga ekitangaala. Ekitangaala ekyekitiibwa kyo. Ekitiibwa kyange ng'omuntu. Eggi liraga ekitangaala ekyekitiibwa ekyekyo ekiri omwo. Ekyekikirimu. Waliwo omuntu akwata akanyina ne kano akagi kagenda va mu lukoko ki. Okitegedde? Alina okwata kino bino eggi kirabika ekinaava muno kinaaba kyamaanyi. Kyamaanyi ddala. Eryo lye bayita ki? Lye bayita eggi. Abakolosaayo 1:16. Abakolosaayo essuula 1 n'olunyiriri ate 16 lugamba bwe luti. Lugamba nti kubanga mu oyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, obanga ntebe za bwakabaka oba bwami oba okufuga oba masaza, ebintu byonna byatondebwa ye era lulwe. Kati olaba eggi omwo mwe tulaba enkoko mweva. Wokalaba nga kakyali katono n'ogiraba ng'ekuza omwaka, you can't believe nti eyo sseggwanga yava mu kagi weekati akatono. Okitegedde? Nkitegera bulungi nnyo. Kakati njagala tulabe ku birooto ebibi ebikwatagana ku magi, kuba amagi gano galina ebirooto ebirungi n'ebibi. Njagala weegendereze. Ebirooto ebitali birungi ku magi kwe kuloota nga amagi oba ogaasizza, nga gayatise, broken eggs by all means, nga gonna maatifu. Ng'ekirooto kirimu broken eggs obadde ositudde ne gagwa oba oloose gali awo gasanze naye nga gali broken, so long as it involves a broken egg oba broken eggs, ekyo si kirungi, kiba kirungi. Ekyokubiri amavundu agali rotten eggs, amagi amavundu nago ki? Nago si malungi. Ekyokusatu okuloota nga someone collected your eggs, ng'omuntu ate akuŋŋanyiza amagi go. waliwo olina amagi go galina we gali, ate ogenda okutya nga lwagatutte nga bagabbye. Ekyo si kirungi. Era olina okuba nga okola ki? Nakyo nkyegendereza. Olina okuba nga okyegendereza. Ekirala, disturbed when you can't find your eggs in the dream. Ng'otabuddwa nga tosobola kulaba amagi go mu kirooto. Ekutalo nga galesi wano naye nga sigalaba. Wali? No. Oli awo wenooto otabuddwa. Ogezaako okutabula mu tebagabbye naye gwe otabuddwa wa we gali. Tojjukirawo. Ekyo si kirungi. Era olina okuba nga okola ki? Nakyo ekyegendereza. So all these dreams are meant to affect life. Byonna ebirooto bijja kukosa obulamu bwo. Byetwogeddeko awo. Ebyo ebisatu ebinooba. Marriage, obufumbo, relationship, kati oba kyo mu Luganda kyeki? Relationship, finances, ebyenfuna, goals, ebirubirirwa byo, ne ministry, obuweereza. So bw'ofuna ebirooto ebyo, broken eggs, rotten eggs, someone has collected your eggs, disturbed, you can't find your eggs, manya kwebyo byotusomedde omulabe target obulamu bwo, bufumbo, relationship, byanfuna, biruubirirwa byo, n'obuweereza. Yeba target omanyawo watunudde awo.
bw'ayagala okuba ng'akola ki ate akwata akose ng'asabula. Kakati njawulirize bulungi amagye ago ge twogeddeko waggulu oba ofunye ebirooto ebifaanaganako webityo manya bigenda leeta kye tuyita bad luck, emikisa emibi oba mu bulamu oba mu bufumbo oba mu relationship oba mu finances egenda leeta kye tuyita bad luck. Era you have to fight against bad luck. Kikulaga nti ekyokubiri mu bufumbo miscarriage, okuvamu embuto, stagnation. Zose nakosekamu. Stagnation omuntu ayaga tava mu kifo myaka 10 era omusanga ali awo waatyo teyeyongerako mwaka ng'oli awo twasomako science stagnant water gamazzi agabeera agatata amanya gadde okitegere bulungi. So stagnation waliwo abantu nga bali stagnant tebamuvinga tebatambula ne stunted tebakula aba okukona okitegedde nkitegedde sickness ezo ziba ndwadde zennyini n'ebirala biyitirivu ebiri negativu byonna kakati wogaloota nga gali rotten amagye amavundu kitegeeza ki no opportunities nsijja kufunayo kalimu yadde opportunities mu Uganda kyeki oba emikisa nti wabaawo emikisa naye ate gwe abalala be bagenda najjo gweofikkira be bagitwala. Kigeza muyinza ogenda nemukola interview n'obeera nga gwe asinze mu interview wekiri naye bagenda olangirira ng'ate gwe otolinawo kifo tofunyewo ka chance. Kakati n'ekirala kiraga attack on your glory and finances. Nti waliwo obulumbaganyi ku kitiibwa kyo n'ebyenfuna. Otola ku kitiibwa kiki ky'olina okubeera kubanga buli Katonda yamudesigninga nti okuyita mu byokola waliwo kyogenda obeera ekinakuweesa ekitiibwa. For instance oyo kwanga oliwo otyo naye nga oba ekitiibwa Katonda kyakuwadde otuuka wano ne bakuyita muzeeyi nti owa muzeeyi atuuse ekyo kityo tugambe bright glory naye ng'ate emyaka oli akuyita muzeeyi gwe waali muyise kituufu nnyo oba ekitiibwa kiri ekiba kikwakirako ekyobwakatonda n'omugamba nedda agamba nedda ntyagwe oli muzeeyi okitegera nkitegeera olota amagye nga mavundu manyi ekyo kyebagenda okuba ddala niko kulabanga lungupe munnange wali otuuka wantu ne badduka bonna buli ate otwa bakola bukozi okimyesi tukuyambe balina language bakozesa esesamu Mlabe wazunga ayingiddewo wazunga manipulation of destiny and glory bakyusakyusa amagenda kiraga manipulation nti okuferebwa kulimbibwa mu magenda nti omuntu ajja kukola ekintu tugeze nti muolina business ojja kuferebwa nnyo bano batandika business kati nebamugira bamuyisa kumitalaba bwolota amagye amavundu manya you will be manipulated so much bajja kufera nnyo bajja kufuula kikyotali ne glory yo ekirala ojja kufuna nnyo challenges mu bufumbo emitawaana kyetwayogeddeko miscarriages nekirala no joy of your fruit teri kunyumirwa bibala byo especially aba mukyala teri kunyumirwa ku bibala byabwana by'olubuto zaalaawo kirala kiyinza okubeera ekizibu bavaavaamu obeerawo obusabaga complaints ezibeerawo ezikulemesa okuba nga okola ki kakati ekirooto kirala kwe kuloota amagi agali broken
wali togende ku gali rotten gali gabadde rotten wana gali broken kiyinza okubeera ekizibu ofuna omulimu akalimu kayinza okugaluba muntu n'onoonya omulimu ogunoonya omulimu ate gujja kufuuka mulimu gwennyini nga n'ogwokulonda obucupa tegulabika nga tegweko sole oyambala eddiba lyayo naye ng'ate onerugabire neyo wansi obenga otuukako otungeyo boti ate yebangumu obwo obulamu Uganda wange kama kusaase si bwangu so okufuna omulimu ng'oloota amagi agali broken kizibu mukko kyekirala break away from financial debts kiyinza obeera ekizibu nti oba kansasula amabanja ganveeko okuva mu mabanja oyongerako bwongezi weewala wano osasule wali newewala notatulere obeera mu sako y'amabanja ate tolyako obeera mu sako y'amabanja kama atusumudule lwasi byangu spiritual attack okulumibwa mu mwoyo that chase your destiny helpers bago baba nasobola okuyamba wabawo obulumbaganyi naye nga butwala misinde abaze okuyamba abantu abaliyimiridde naawe n'okulemesa abantu abo to identify you nti oba ti yono biteekawo limiti is it they broke biggala nti omuntu yali ku identify that you need help abatakulaba abatandaba nabali b'obadde olina nabo misinde omuzungu kyayita spiritual covering obeerera waawo muganda wange ogera naye banayenze nga wenfuna ekizibu kyakakadde nkuba simu egi emu yokka bweti kati ofuna kya mutwalo zonna niwezimalayo mu foni nogamba oba nigwesikubiteeko nogendako ne mu whatsapp alo Jamiru ali balenyaa omutwalo owakankubira kati nkukubideko kugira naye wano genda ku YouTube otekako mu comment mumpoleyo omutwalo ganda wange embeera iba yeetaaga mukama ekyo kituufu ebiba byangu muganda wange ne basanga nti nogundi wanyamba afuna ekizibu yanyamba n'afa ng'oli wakuyamba waati alisa abaddayo ne bamubba nga bwenkubira esimu takwata agamba wenjogera naye nfuna ebizibu kati okulonda ng'olonda amagi picking eggs ng'ogalondalonda nga malamu si mafu ekyo that is big restoration oba okozibwa obujja okw'amaanyi oba onunulwa naye kawakulizo weekali awo akawulira ako if one egg breaks erimu erimenyekera during picking it means you have to fight against demonic powers that have vowed to make you cry ntwala mu kulonda limu nerikusimatukako nerigwa kitegeeza waliwo era omulabo omubwatwa wagenda okuyita akusuuze akuŋŋaŋaze kati olina okuba you fight against demonic what powers ekizikiza ogalwanyise agaagala okuba nga agakukaabya through difficulties mu bizibu okuyita mu bizibu oba tolina happiness sanyu bintu biba tebitambula mu bulamu bwo kituufu nnyo kale ekirala bondage of fathers or mothers mother house that is family foundation wano mu kulonda baba agatika family foundation nasigolokoka busibe era buva ku side ya mama oba taata otutulokako otya you have to find a way in olabira nga waliwo agakoze eki agakutoloseeko ne gatika agakutoloseeko ne gasobola okuba nga agakola ki ng'ate gatika so amagi nga si mavundu tegatise malungi nnyo
kegalaga destiny onjaja oleja kubuzanga narotanga masiufu kale Ezekiel 23 asatu mu 2 Ezekiel okivaamu otya 23 asatu mu 2 agamba ebigambo bwebiti bwati bwayogera Mukama Katonda nti olinywa ku kikompe kya muganda wo ekiwanvu era ekinene n'agamba bwati olisekererwa ddala n'oduulirwa agamba nti kulimu bingi ndiweddeyo paka asatu osomye meka ngambe Ezekiel 23:32 Isaya 28:15 paka 18 Isaya essula ya 28 15 nokutana kule kwenda lugama ruti agamba nti kubanga mwogedde nti tulaganye endagaano n'okufa era tutabaganye n'amagombe ekibonyobonyo ekyenjala bwe kiriyitamu tekiritutuukako kubanga tufudde ebyobulimba ekiddukiro kyaffe era twekwese wansi w'obukuusa 16 Mukama Katonda kyava ayogera nti laba nteeka mu Sayuni ejjinja okuba omusingi ejjinja eryakwekebwa ejjinja ery'oku nsonda ery'omuwendo omungi erinywezebwa ennyo wansi akkiriza agamba nti talyanjuliza ekigambo kiwanvu kisomera kale ekigambo kibadde kikyokuzaamu maanyi Mukama atadde ejjinja mu Ssaayo ojja kuba nga osumululwa ojja kuba nga ogiibwayo oba foundational gundi bondage zonna Mukama ye mwesigwa kasita omukaabirira ate ne weekutula kweza endagaano ajja kusumulula era n'amagenda go agajja kuba nga ate gaddamu okutinta mu Kristo Yesu gamba Yesu olwaleero kwebaza obulamu bwobadde nkijja gy'oli kukkiriza era omulokozi era Mukama obulamu bwange saasire byonna gatambudde bulungi Kristo Yesu amiina kale ebirooto ebyo byonna ebibyo kati obirinaako amaanyi n'obuyinza era onooyimirira tewali kiyinza kuba nga ate kituuka mu bulamu bwo lunaku olw'enkya tujja kulaba ku kuloota bebi oba omwana omuto kitegeeza ki okuloota bebi bali mubaloose abamu oluusi nga abadde abambi anoonyeza omwana amubuze n'aloota nagawa ngenda zaala mwaka ne guyitawo ng'ate tewali mwana yenna azze so tujja kuba nga tukikwatako olunaku olw'enkya n'ebirala bingi nnyo bye tulina wano ku desika yaffe bye tujja okuba nga ate twogerezeganya nawe kakati bannaffe abali ku YouTube tubasiibule tubaagaliza olunaku olungi tusinkana olunaku olujja kubeera lwa Monday ennaku z'omwezi zijja kuba 25 omwezi gujja kubeera gwa 8/2025 kama anaaba yagadde katusigaze bannaffe abali ku TikTok tusigale tunyumyemuko ndaba wano Princess ndaba Isima Dr. Simanyi Hussein naye mulaba Namaganda yakatuuka ndowooza abantu tugenda kusigala nga ate tunyumya Bulenda wuuyo yabaddewo nadduka liita agamba nze ndoota nze naloota amagi nga gavaamu egwe oli bubi muganda wange even me dreamt a cow chasing but couldn't catch me oyongera okusaba ereme kukukwata in fact ate Mukama akuwe maanyi okuloota nga oba musota oba ente ng'ekugoba n'odduka wadde tekukutte ate kiraga spiritual resonance olina kuyimirira ogirwanyise okugidduka kitegeeza ekyalina access ekyakusobola oli munafu paka nga oyimiridde n'ogyeŋŋanga otejja kudda naye bino ebyokusigala ng'odduka sitiro ejja kusigala ng'ekola ki ng'ekugoba oba ng'ekomawo kale lowooza katwetolemu katono
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.